Webale nnyo akeredde ku program Spark kumakya wano ku Spark TV inze Ahmed Wahab ne mu kitundu kyo. Olunaku olwaleero tukeredde wano mu kitundu kye Nateete era bw'obeera ng'otunuulira emabega wange osobola okulaba nti biri bitaala by'e Nateete ate bw'obeera ng'odda eno waggulu obadda mu kibuga Kampala obanga oyingira ekibuga. Odda eno wansi oba ofuluma kibuga kweyongerayo ogenda Masaka ogenda Nakawuka obeera otambula kuddayo mpolampola. Tugenda kubeera nga tunyumyamuko n'abantu baffe ku mbeera ya DNA. Singa obeera musajja n'osanga nti mu baana b'olina ewaka mukyala wo yagiramukko bw'ati n'afunayo ku omwana atali wuwo, omwana oyo omugoba n'avaawo oba okkiriza n'ogamba nti naye agenda kubeera mwana wange, kubanga okubeera taata kisingako okuzaala obuzaazi. Osobola okubeera taata we yadde si gwamuzaala biologically naye n'asigala nga mwana. Tugenda kubanga tunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga eyo. Tambula naffe tube nga tuwulira endowooza z'abantu ab'enjawulo wano mu kitundu ky'e Nateete. Ssebo ogamba otya? Sebo. Gyebali? Kale sebo. Mwebale kukola mirimu wano e Nateete mu katale. Sebo tukola. Mweyagala? Sebo. Okay, kakati tulina oli mufumbo? Sebo. Singa mukyalawo ewaka ozuula nti mu baana bwe mulina mulimukko atali wuwo n'okizuula, osobola omwana ono okumuleka n'omukuza ng'owuwo kubanga okubeera taata kisingako okuzaala obuzaazi, oba omugamba w'okitegeerera w'omugobera n'omugamba mutwale muweeyo ewaabwe gye bamuzaala? Ekintu ekyo kisinziira ku nkwatagana yange n'omukyala gwe mba ndi naye. Kuba nange tomanya nyiza okubanga ninawo omwana atali wange nga nalyetaze okumuleeta naye nga sina bwekolaki. So enkwatagana yange n'omukyala yereetera omwana oyo either okusigalawo ewaka oba obutasigalawo. So enkwatagana bw'eba nnungi asigalawo n'omukuzanga? Enkwatagana bw'eba nnungi asobola osigalawo n'abeerawo ewaka n'akula. Singa mu byonna ekireeta obuzibu kuba nti enkwatagana eba teriiwo, nange ng'omuntu era ekyo kiba kirabika bulabisi omwana n'enkolaki nemuba mugaa nti omwana muzze. Amannya gaffe? Sebe erinnya nze Lukyubya David, nkolera wano mu katale k'e Nateete, ndi musuubuzi era nga ntunda bummonde. Sebo. Kale akamonde ako bangamba mubujja Kabaale, weewalala gye mubujja? Obumonde obulala mu kaseera kano okusinga buva Kenya bwe tusinga okukozesa. Sebo bwe tusinga okukozesa. Kati omazizzaawo? Mazizzaawo ko mukama wange. Kulaba oli musanyufu akasente wakoze dda. Kale tweyanzeege katube nga tweyongerayo tunyumyemuko n'abantu baffe ab'enjawulo abalala ku nsonga eno. Agamba atya Seeka? Tolina kyogamba, oli bulungi? Ndi bulungi. Gyebali? Kale taata. Amannya gaffe? Amannya nze Sempijja Kalasani Sebo. Oli butereevu ku Spark TV? Yes Sebo. Ogimanyi bulungi? Ngimanyi bulungi. Ogiraba? Njiraba. Kiki osinga okulaba ku Spark? Bufirimu obwo bunyumira nnyo. Kale oli mufumbo? Ndi mufumbo. Kakati bw'obeera ewaka mu baana b'olina ewaka n'ozuula nti oyinamu atali wuwo, mu baana be mulina ne mukyalawo, naye omwana oyo nga talina buzibu bwonna, omwana omuzadde omukuziza omwagala, omuwaayo eri n'omugamba omukyala noonya gye bazaala omwana ono, oba omulekawo n'omukuzanga owo kubanga okuzaala kusingako koko kubeera nti gwamuzaalira. Anti nze obulamu bwe mmanyi mu nsi muno, ate omwana gw'otazaala asobola okukuyamba okusinga gw'okola ki? Kati mukyala wange ntuula naye ne tukkaanya, olw'okuba omwana oyo nze mba mukuzizza, ebyo bibaamu mu nsi, ne ndabirira omwana oyo. Katonda tomanyi ate mu baana bennyina yajja okuyamba abaana bange n'abatwala mu maaso. Sibaako na buzibu nakyo. Tweyanzeege awo ye musiraamu bw'atyo bw'agambye kisinziira omwana, kubanga okuzaala okubeera taata kisingako okuba nti gwe biological father ow'omwana. Tugenda kweyongerayo nga tuwulira ku ndowooza z'abatuuze era n'abasuubuzi mu katale wano e Nateete nga tunyumyamuko nabo impolampola. Taata ogamba otya? Oli bulungi? Gyebali? Emirimu gigamba soko mbuli waki babagobye? Ani? Soko mbuli onziba mwejo naye nkunyonyola. Tewali yatugobye. Eyatugobye abantu mwe mutugoba mu abantu awo tubeera tuvudde mu mulimu, naye mu abantu nga mukyatula kuba mwe tukolera si bwe kiri, mwe be tukolera. Iye okitegedde bulungi. Sirina ttabu. Amanya gaffe? Nze Katende Ismail. Haji Katende, oli mufumbo? Yes sir.
Kakati waliwo omanyi waliwo enkola ya DNA ate waliwo mu bufumbo ebintu ebigira bwe nina ya Kiganda. Oyina ya Kiganda? Nkole mu mazzi n'okomawo otadde otaba wange. Bwe wakomawo aba wange. Ku nnyanja kwe nkuteeka. Kakati mu baana ewaka singa ozuula nti oyinamu atali wuwo naye ng'omwana gw'omukuzizaawo omwana abadde wuwo. Olumala omuzalayo bati mutwalirawo ku nnyanja. Ekitegeeza gwe tewaliwo chance yonna nti osobola okuba n'omwana atali wuwo. Nange kenyini neerootoolera nti oyo si wange. Nze nina empewo zange zindaga bye njagala. Gwe mukongozi? Siri mukongozi, empewo zange zindaga bye njagala, oyo si wange. Gyebali. Muli bulungi? Weeyagala emirimu gigamba ki? Si mibi bwe gityo, si mibi. Nkulaba mwakoze dda akasente maali etambula. Bwe tutyo mpola mpola. Amanya gaffe? Amanya agange bampita Nnyenda. Kaakati muzeeyi oli mufumbo? Ssebo. Kaakati bw'okeera ku makya n'ozuula nti mu baana b'olina ewaka n'omukyala mulimu kaataliwo naye ng'omwana obadde naye ebbanga lyonna oyinza okukkiriza okumuwaayo eri oba singa tewavaayo muntu yenna yenna amukireyiminga oba amubanja omwana wo omusigaza nga mwana wo kubanga gwabeera amwekuliza. Ng'abadde omwana oyo nga nze ntegedde nti awatali akaayano oyinza otya ate nga towuliddeko akaayano. Anti waliwo embeera yogamba nti naye kankole ku DNA wano. Kizibu omuntu okukola DNA nga tewali nkaayana era abaako kye yeekengedde mu mutima n'agenda mu DNA naye tayinza agenda mu DNA omutima gwe tegulina kye gwekengedde. Naye singa omuzuulamu omuwaayo buwe? Singa omwana oyo muzuula nga si wange wawaka mulekawo mu banne, mulekawo mu banne. N'enninda alijja nga abanja bajja nga abanja era sibukola bubi nga mmuwa omwana we. Naye ekikulu ekisinga era batera babanja abakyala. Kizibu okulumba omusajja n'agamba nti nkubanja omwana, omukyala yagaba omwana tayinza kuva eri n'alumba musajja munendi mpa omwana era alumba mukyala, omukyala n'adda eyo ebbali n'amuga nti omwana wuuno oba ne wabaawo engeri yonna ewaayo omwana. Naye nga si kya bubi omwana nti omwana oba mukwata ne mujja waka mu bubi. Omwana oyo siraba talina musango gwonna gw'aba yazza bw'oleeta mumusikasikanya muleetera mmeeme ye kwennyika. Kale tweyanzege katweyongereyo wano nga tunyumyamuko. Waliwo bamaama wano njagala kubabuuzaako nabo. Maama, assalamu alaikum. Alaikum salaam. Oli bulungi Ajati? Ndi bulungi. Amanya gaffe? Nakayenga sana. Kakati Ajati tunyumyamu wano ku nsonga z'obufumbo. Manyi oli mukyala mufumbo? Oli mufumbo Ajati? Kakati Ajati singa omanyi waliwo ebintu ebituukawo mu nsi mu baana b'olina bonna nga omanyi nti ono si wa waka wano, si wa mwami wange naye nga tewali avuddeyo eri mubanja naye ng'omumanyi nti waali awo. Ekyama ogenda nakyo ebbanga lyonna oba otuuka n'ogamba nti omwana oyo bamuweeyo eri ewaabwe gye bamuzaala. Bakuba ekizibu simulina. Anti naye singa nti nze omwana bw'akula era omwana bw'akula era omwana osobola omubuulira nga ye kubanga ano oyinza okuba wano oliirawo emmere wano nga weebaka bulungi. Ng'ekintu kino bw'ogenda n'okyetantala n'okyogera ate obuzibu buyinza okujja naye ng'omwana atuuka ekiseera nga ye mukulu ategeera nga mukulu munnaye nsobola omugamba ABC okimanyi nti ye ekyama kino olina okubeera nakyo kisirikira naye wano si wammwe. Naye nange newogomawo noonyaawo emirembe okola ki nina byempisaawo. Naye ngenda kutwala ewammwe obeere ng'omanyiiwo naye ekintu ekyo tokyogera mpozi okyogera nga nfudde nti wano si wammwe. Kale tweyanzege Ajati bwatyo bwagambye nti ekyama okibuulirako omwana yekka. Amanya gaffe? Agamuno baage waffe mu kyalo. Agamuno yenze Kampala. Agamuno gwe Kampala? Libampita wano. Gwe mutabani wa Kyagulanyi? Nze era mwana wange era mutuufu nnyo. Naye ageri mu kyalo yenze Muyanja. Mwami Muyanja. Mwebale kukola mirimu. Kale ssebo. N'okwongera ku ggwangu Dizimba akasente mukolera ddala ne muwa emisolo mwebale kukola emisolo. Ssebo. Kakati oli mufumbo mwami Muyanja? Bulungi nnyo. Kati bw'okeera ku makya n'ozuula nti ewaka olinawo omwana atali wuwo mu baana b'olina bonna nga mulimu atali wuwo naye ng'omwana oyo mukolegana bulungi nnyo omwagala akwagala gwamukuzizza
omugamba bamutwale ewaabwe maama wanoonye ewaabwe oba omugamba engeri gye nkuziza omwana ono tetulina buzibu bwonna abeerewo ne banne naye mwana wange. Ensonga ziri bbiri. Namba emu besaakebeza buto sisobola kwetinkulira bye siisobole. Ebyo mbirekerayo ne bitambula bwe mbasira byabanja. Ekyo kimu. Kati ku mulembe guno omusajja yenna kati we tutuuse kufa bamufuna mpola. Bw'ozaala omwana tandika okusuula singi 10,000 buli lunaku. Omwana agenda okuweza emyaka 2 oba omaze okuweza ssente esobola omutwala ku DNA. Oweerere mu ssomero ng'oweerera ky'otegedde. Oleme kendera kilo 5 ne pressure kukuba kugweri kuzirika. Nga bakakutemye. Abakyala abo tebeesigwa. N'oba osula niye mu kifuba. Tobeesiganga omuntu assa n'alya n'anywa n'atambula g'otabeera niye nga musipi gwa mpale tomwesiganga. Nze ntandikirawo siringi 10,000 buli tuki okumala emyaka 2 bala ssente ezo ziba zisobola okugenda ku DNA kagende mu ssomero tandika simanyi top simanyi ani middle biki nga ntegedde kyempeerera kyeki abakyala okumanya abazibu asobola okunoba ewuwo n'akusiba omwana nga si wuwo. Bangi mempulidde bw'akyogera ky'omwana namuleka wa musajja kuba omusajja mugagga ajja mulabirira namuzaala ku mwavu bwali weze emyaka nga 6 nga mujjayo mutwalira kitaawo mutuufu. Kale tweyanzege muzeeyi yagamba sula 10,000 obadde ogamba TV zaffe bazizzeeko zonna bazijjako ndala ffe abati ku Filtwaya tulina NTV ne UBC zokka TV zonna bazijjako bazikyankalanye sabu tukeza mawulire TV zonna zikyankalana naddala ffe abati ku Filtwaya tetutegeera nsonga. Omulanga guwuliddwa gugenda kubeera nga gukolebwako oli fiti sebo amanya gaffe amanya Lwebuga Geoffrey. Ani? Lwebuga Geoffrey. Lwebuga oli mufumbo. Mbozi ekibuuzo muganda wange siri mufumbo sebo. Lwebuga ebyabakazi wabivaako. Owaayi mbera ya Uganda naawe ogiraba. Tozaale balunzi. Abaana nyinayo naye nga siri mufumbo. Omukazi wamwayawukana wamugoba. Omukazi yalinnya ebbaati. Yalinnya ebbaati. Yagenda kukola kati gw'oli mufumbo bulungi. Kakati Lwebuga oli buterevu ku Spark singa mu baana b'olina okeera ku makya n'omanya nti mulimu omwana omu atali wuwo naye ng'omwana oyo mukolegana bulungi mukwatagana bulungi gwamukuzizza omwana oyo omuwaayo eri n'ogamba maama we noonya amuzaala oba omwana omuleka n'ogamba mwana wange nvudde naye buto kamulabirira ebbanga lyonna wange. Andi ensonga eyo ogiraba Abaganda bagamba omugo ogoba gwa Natema teguba gwa Nalonda. Omwana aba n'ekika kye naye nga tekitegeeza nti waba n'ekika kye tegulina mugobaganya ky'owulira naye nga mu butuufu bwakyo omwana aba alina okumanya ekika kye naye naawe n'osigala ng'okolagananga naye nga gwamukuzizza kakiva eriyo omwana ng'akuze okugamba nti nze kaŋŋende wano oba kansigale wa ekitegeeza ekika kye ne bwe babeera bamututte gwe nkoleganayo naye omwana oli esigala nga weeri kuba nze mba mukuzizza twawula okuzaala n'okukuza. Ekitegeeza osigala ng'oli taata we. Osigala ndi taata omukuza ne baba taata omuzadde esibu kitegedde. Kale tweyanzege mwebale kukola mirimu ogamba oti kati omulengo gwa mmeka guno? Omulengo gwa 10,000. Naye kati wakoze dda ndaba oli mu kumazaawo ndowooza nange empabuwi muli mu ntandike empabuwi katebe ntule wano tutandike kuyita bakasitoma bajje batuwagire. Batono si bangi. Amanya gaffe? Amanya bampita Kabona Kasimu. Kabona oli buterevu ku Spark? Oli mufumbo Kabona? Ne mufumbo. Omukyala singa ozuula nti ayinamu mu baana b'olina oyinamu atali wuwo naye ng'omwana oyo gwamukuzizza luuzi okeera ku makya omutwala ku ssomero okanaazizza okatutte mu ddwaliro okoze eki ng'akaanako okaagala naye ne okizuula nti si kako naye nga ggwe taata omukuza nga omwami oli bw'atugambye Lwebuga omwana oyo omuwaayo eri ewaabwe n'ogamba omukyala mutwala omulage ewaabwe oba ogamba kankuze omwana wange. Ate kaakati ekintu ekyo kisinziira ku nkola gye wakulamu era gye bakuzaamu kati ffe waffe gye twakulira era okubanga tutuse mu myaka gino tebaatusosolanga twakulanga n'abaana abamu nga tubamanyisi baawo naye nga twala mu kiteeki kimu kati ekyo bwe nkitegeera nsirika ng'omusajja kuba abasajja tusiikira biki bingi naye omwana oyo osigala muzaala nga taata naye ekika kye kiriwo ekijja simugaana mulaga nimugana nti ekituufu sinze taata w'omutuufu akola ki akuzaala naye kiki ekika kye kituufu naye ni taata wo wano mukukuza era njagala obe nga okwatagana bulungi ne banno nga buli kimu ekimanyi ekituufu. Spark TV ogiraba?
Kiki osinga okulaba ku Spark? Spark TV byensinga okwagalako nnyo music kusinga music mpozi olyako nebyobufuzi batulagako awo mwe bayise nga bwemumanyiira. Kale tweyanzege omwami bwatyo ye bwagenda maaso n'okubeera ng'ateesa. Tukyeyongerayo ono tukyanyumyamuko n'abasuubuzi wano mu katale e Nateete. Waliwo abaami wano. Chairman ugamba otya? Weyagala kanzire wano bulungi abantu babenga bakulaba oli buterevu ku Spark TV face ebenga erabika bulungi. Abantu ewaka bakulabe bagambe nti chairman yoyo amanyaga edinya nkatongole Richard Sew. Mwebale kukola mirimu. Kale Sew. Kati pulayi y'ennyanya ennaku zino eri mu mmeke yo ndaba nnene nnyo. Ennaku zino pulayi y'ennyanya zakamu kwatono nnyo ku bbeeyi tuna mitwalo 25 na 23. Nga muyina sente nnyingi abasuubuzi. Mukama wange era muneebwe bityo. Tetuna kyakukola naye ng'era sibe ebifuna ennyo. Kakati mwami Katongole oli mufumbo. Mukama wange Sew ndi mufumbo Sew. Kati bw'okeera ku makya n'ozuulamu ku baana bonna b'olina olinamu omu oba babiri nga si babo. Naye nga tewali yali abakubanjizza ate ng'abaana bo beekuliza mutambula bulungi. Abaana abo obagobe waka nti mugende oba basigale ne bannaabwe nabo baana bange. Ekikulu mu Mukama wange ekimuze ekyo kale nze siri musajja musiraamu naye nga wali oseeko omugwe nawulira nga nnyonnyola ku nsonga ya DNA eyo. Nagamba nti abaana abo bwaba nga bakoze ne bannaabwe tekiba kirungi kugamba nti ate nti ono agende olw'ensonga nze mbeera nannyinemu gwe kitegeeza nze mba nannyini baana abo si nsonga nze nkuza abaana abo mu nkuza yonna Mukama Katonda naye yamanyi Katonda naye yakolaki nti abaana abo naye gye bujja mu maaso bulamu tumanya naye bayinza okunsasula ne baba nno nga tebasasudde nze bayinza ate okuyamba bali abaana abange ddala nawe ne basobola okuba nga bannyamba nze kale n'olwekyo nze sikiziganya n'ekintu ekyo ese Mukama wange tweyanzege ye mwami Katongole bw'atyo waga katweyongereyo wano tube nga tunyumyamuko n'abasuubuzi mpola ankogamba otya gye balesebe bitambula bitya nawe okolera muno mu katale amanya gaffe nze wangi muzeeyi wangi oli buterevu ku Spark TV oli mufumbo muzeeyi wangi mufumbo nenga simpeta kasita obeera n'omukyale wako obeera mufumbo ebyo ebyempeta bijja luvannyuma kati muzeeyi wangi singa mu baana b'olina ewaka okeera ku makyanga omu n'okimanya nti nina 7 naye ow'omukaaga oyo si wange naye nga gw'obadde n'omwana wo kuviira ddala nga muto kati okitegedde wa myaka 12 naye nga gwamwekuliza okutuuka omwagala nnyo omwana wo naye akwagala nnyo omugoba w'ewaka n'avaawo andi ekyaba atozeewo kasaba nga nkizuula nga si wange nga bamutwala ewaabwe naye wabanga azze okutulabako simugaana kubanga akulidde wano musigala enkolagana wano gwotazaala ate nga muli bamukwano nga n'okusula wasulawo naye ate oli batufuuse bamukwano kagamba ate bwe baba nga abeewaabwe tewali wazze munoonya tewali wazze munona naye n'okimanya nti siwo tomulekawo n'akula ne baana banne kuba abeera mwana wo abanga tewali azze munoonya era abeerawo kubanga awo n'omuntu asobola okunoonya omuntu n'agandiko n'amusanga tingawo nagandi awuliddwako wabeera akajja abeera ewa kasi abeera nga amukolera byamukolera nga amuwulira olw'okuba okusigirawo nga kiwagi aba agenda niwaba nga awulira abatuuze ne banne abeerawo Katonda yaba amanyi. Kale tweyanzege muzeeyi wangi ye bw'atyo wagenze maaso n'okubeera nga atutegeeza mpola mami ogamba otya oli bulungi amanya gaffe Kyofuna Amina. Ani? Kyofuna Amina. Kyofuna Amina. Mukyala Kyofuna oli mufumbo? Yes. Kakati tunyumyamu ku nsonga za ndaga butondo oba DNA. Mu baana b'olina ewaka singa omu oba okimanyi nti si wa munju wano naye ng'omusajja yamwekuliza okuviira ddala nga muto kati wa myaka 12 naye ng'okimanyi si wa munju okireka ekyama kyo ne kibeerawo omwana n'akula ne banne ng'era oli ye taata we oba otuuka n'omuwaayeeri gye bamukayanira. Ate waki muwaayeeri bamukayanira nze mukazi nze ngaba abaana ate bwe mba nga sigabye abaana nze bayinza omutwala lwampaka tebamutwala lwampaka omwana abeera wa mukazi ye. Omwana abeera wa mukazi gwasalawo n'omumuwa n'omugaawo ono ye taata we. Kituufu kye ngamba kyekyo kubanga ne bwe mavudde ku nsi ngamba nti omwana wa musajja naye bwe mba nga nkyaliwo ngamba mwana wange wano nze neesalirawo. Kale tweyanzege abaami n'abakyala
musobodde okubeera nga muwulira endowooza zaabwe. Tova ku Spark TV, nze Ahmed Wahab, musiibe bulungi, mweraba.